Okay, buterevu gwagoberera Focus TV. Thank you so much when you kubirango ogoberera wona osinzidde ali mu Uganda, East Africa o mu diaspora ngogoberera Focus TV. Tukola kyamanyi nnyo era nkwebaza okubirango ekikola. Nesole gye nakubye yesterday but one yenjagala twongere okukolako follow up. Waliwo omu ku mikwano gya Pastor Robert Kayanja ababadde naye abali naye ebbanga ddene mu myaka gy'ekyenda. Bwe yalabye story eno nankubira essimu era najja mu inbox awangalira saidi za America era yaŋŋambye nti buli kimu omwami oli kye yabadde anyumyako gwe tabadde naye mu kamera tayagadde kulaba face ye ye alina byakubyemu ebituli n'atuwa bwino okuva ku maama ne taata aba Robert Kayanja era Robert Kayanja atandika atya bino byalina leero era atuwa information nga atuwa bwino omutuufu kuba lwa nsonga nti mu lutalo nga lwakaggwa yabeera ne Pastor Kayanja ebbanga eriwerera ddala mpaka bwe yalinnya okuva mu Uganda mu myaka gya 2000 n'afuluma mu ggwanga naye bw'akomawo agamba nti atuukira ku kyaki kuno era asabirawo wabazze mu ggwanga erya Uganda. Mu message gyampadde bwe tugenda okuwulira ffenna nsaba tugenda kuwulira ffenna eddoboozi lye lwa nsonga saasobodde musobola mufuna physically naye yakkiriza okuba nga mpa information nawe gy'osobola okuba nga ofuna era tujulize ffenna babiri tunagenda okufuna paati ey'okusatu at least ng'eno tutegedde Robert Kayanja yaani bino byogerwa ku bisiyaga abyogerako kiye nga mukwano gwe nfiira bulago oba mukwano gwe bwe baakula bonna bwe batandika bonna ebintu bino. Tuva ku Focus TV katulize story babiri tube nga tukomawo after ngewedde. Endokoka nga mbavudde mu bakulu bange abo wamala saka nabalekanga obundi awo nabaawukanako neŋŋenda nendokoka neŋŋenda ku lusozi Lubya. Ku lusozi Lubya kwali Archbishop David Makumbi ye mukulu wa Kayanja azaalibwa Walakira. Walakira ye taata wa Kayanja era yali dikoni obulabirizi obwe Namirembe. Yali dikoni obulabirizi obwe Namirembe n'afuuka Reverandi Walakira yali mututumufu nnyo. Maama wa Kayanja yali wa Mothers Union nga mukazi mulokole ayagala Katonda asaba Katonda era yakola inspiration ennene mu bulamu bwa Kayanja okulaba nti afuuka omulokole. Namirembe Cathedral kati Kayanja bw'abeera nga ali agoberera maama we okubuulira ebyoku bya Yesu byonna bw'agwira ku balokole n'afuuka omulokole Kayanja. 1982 n'atandika okubuulira enjiri bakulusedi yatambula wano nawali mwagwirako oyo omuzungu Tiero Osborne namusabira n'afuna amaanyi agasobola okusabira naye abantu ebisimu binaabagoba kenewawona kale bodi yenjabadde njagala okuwa naye nga Walakira taata wa Kayanja bataka be Masooli Gayaza Masooli kigambo ekyo kiwandiike Masooli Gayaza Masooli kitegedde eno nga Mbabesi gibali eyo gye twaziika maama wa Kayanja mu 1900. Maama wa Kayanja yafa 1992 era twawulira okufa kwa maama wa Kayanja ekikulu yatukuba nnyo. Nze kennyini abantu abasinga obungi baafuna emmotoka kuba Kayanja by that time yalina emmotoka loole awo motoka nga ne butwala abantu bangi mu kugenda okuziika ubundi ku Lumbe gye lwakumirwa Ntinda. Lumbe lwakumirwa Ntinda kuba Kayanja by that time yali apangisa ennyumba ennungi ennyo yali asula. Kaakati emmotoka kamawungezi amawulire g'okufa kwa maama wa Kayanja kajja kawungeezi ffenna abalokole ne tugenda ku Miracle Center y'ekiwempe eyo yabeeranga nnene tumu nnyo kumpi ne Lubaga Cathedral. Kati abantu bonna emmotoka ne zibatwala
abantu bonna motoka ne zibatwala abantu abebbeeyi abategeerekeka knowledgeable motoka ne zibatwala abaalinya loola baagira kikatinze bano bakunakunkunye dda kubanze nali simanyiddwa nnyo ku kyakyawo nagendangayo bugenzi ku night play yasaasabirangayo nnyo sande bikya navanga eno olubya ogenda nasali twasalinkizanga busalinkirizanga olwetuusa ekiro kaakati abalokola abaasigala waawo ekibinja ky'abakazi abali awo banakunkunye dda abawalawala bukyabo babulaza awo kandi kakati ffe tetulina ssente batulese wano tunatambula tutyanze ne mbagamba nti abangoberera mungoberere tugenda kutambuza ekigere tugenda kuyita mu kibuga Kampala wakati tuyite mpaka Ntinda nze ngenda obakulembera kati omwami omu bamuyita Fred tebajjanga mukwano gwange abeera Denmark wammanyira era yanzikiza ebiseera ebyo nti watukulembera ogenda ewa mama wa Kayanja Mulumbe Ntinda twasulayo era the following day netugenda okuziika Masooli n'olwekyo ebyo byayogedde nti bamuziika masajja ate awaayidde tabikugamba mwana muto tabitegeera naye nga n'ennyumba gyayogerako nti kayumba kattaka si bwe kiri walagira yalangirirwa era n'aziikibwa ddala mu kitiibwa mpozi ekyabaddewo mpozi ekyentiisa kye nalabye nti mukulu we Makumbi eventually yawangangukira e Bungereza n'ava e Bungereza n'agenda mu Amerika n'afuna ebizibu bingi nnyo bwe mwalina okufumbirwa ekikazi ekiddugavu ekimugoba mu nnyumba n'atandika okusula mu mmotoka musajja atu yafiira ku street Makumbi omulambo gwe Jaffe recent emyaka nga 2-3 gyaffe naye omulambo gwe tegwazzibwa Uganda kuziikibwa era Makumbi Reverend Gundi Kayanja teyayogedde ku nakyakuza mu njole ya Makumbi kuba yali talina status mu Amerika mpozi ekyo kye badde ayagala okugatta ku kiri naye ng'ekyawalagira Malakira ye yaziikibwa ddala mu kitiibwa awali mukyala we mama wa Kayanja kubanga nzijukira lumu twali ku kyaki lwali lunaku lwali lwa Sande lwali lwa Sande nga tumaze essaala ey'emisana lumu Pastor Lweweti Kayanja mu 1993-94 awo yali alabika ayagala tiketi emutwala ebweru naye ng'essente teziwera n'atugamba nti buli muntu yenna ssente zonna z'olina mu nsawo Mukama ngambye ziweeyo Mukama yamanye engeri gy'ajja okujja wano kujja gye wavudde naye ssente zonna z'olina buli muntu yenna mu nsawo tegedde jukira by that time obwavu bwali buyitirivu nnyo eno Kayanja yatukolera ebintu bingi nnyo kubanga olunaku lumu abasumba mu Amerika yagenda n'abagamba nti abasumba mu Uganda tebalina yadde engoye ez'okwambala n'atuleetera containers 2 ez'engoye amasuuti ne tugenda ku kyakyawo ne twekuba emiggo ne tulwanira amasuuti bannange be twalwanaka nabo kati abamu basumba bakukuti balina amakanisa mundi amakanisa g'amaanyi omuli ogundi Katongole Bawa Manjeri b'omumanyi b'omuwulira kale abantu abo bonna bamanyi lipooti kwegamba nina nnene nnyo kakati ku Kayanja yalwawo okuwasa ate nga muvubuka w'amaanyi mulungi bantu bonna bamwekomba nga ku kanisa aliwo abawala abalungi abebbeeyi abajjira ate Kayanja lwakitawasa Kayanja n'agaana okuwasa eventually yafuna omukazi muwala wa Sempeebwa Jessica yali Sempeebwa asabira mu Church of Uganda musajja looya mukuukuutivu bayivu yagenda n'ajja omukazi najja n'alangirira mu kyaki nti munafunye omukazi ow'okuwasa era embaga ejja kubeera Makerere University era abooluganda musonde ne tusonda essente ez'embaga biki byonna era olutokolo bwe gwatuuka ne bagamba engeri gye tuli bangi tetujja kujja ku kyaki ejja kubeera mu Chapel y'e Makerere University
naye okugatta bajagatirwa Lubaga Namirembe. Era omukyala we bamugattira Namirembe, oyo muganda we addirira Makumbi. Kati ye Bishop we Canterbury, Bishop of Canterbury, adda ku Makumbi, yajja n'amugatta Namirembe. Then emikolo reception nekolerwa Nogondi mu University Makerere. Naye bwe twagendayo ne baatuwa ku biberenge ebipopukoni nga bakuwa ekipapula ky'ebiberenge ne popukoni nga mulimu ne kasambuusa n'akacupa ka soda. Baka munene kiriko ya Jessica eyo gy'olaba. Olwekyo lipooti kale kaakati bw'atyo Robert Kayanja bwe yamala okuwasa n'afuka ettumu ly'amaanyi nnyo, naye nga mu kkanisa ye ne bw'aba taliiwo ng'agenze ebweru tewasigala kiwuubaalo. Yalina omusajja gwe bayita Komando Kalooli ng'avaamu eddoboozi bwe yayogeranga ku muzindaalo abantu bonna Lubaga n'okwetoloola ebitundu ebyo byonna byonna ng'omuntu olina okuwulira Kalooli nti ayogedde kye baba bamuyita Komando Kalooli nga amanikinga buli kimu kyonna ekya Pastor Robert Kayanja. Olyoka osseeko n'oyo omusumba gwayogeddeko bamuta Kamese, bamu ku basumba bakukuute, omulala bamuyitanga Mukasa, n'omulala bamuyitanga Mwebesa Muwummuza. Erinnya linvuddemu kuba baludde ebbanga nga basumba abo baawukanye ne Kayanja. Baali abasumba 6 abatutumufu ab'amaanyi abayimirira naye, naye ng'ab'amaanyi ababiri ddala kwe kwali oyo Pastor Mukasa ne Ebbawa Fiona ne Kalooli kwe tuyita Komando. Baali abatutumufu ab'amaanyi kati wataliiwo ebisigale byonna bitambula bulungi. Teeko oyo Kamese, teeko n'omulala muyita Tumwesigwa oba tujye Tumwesigwa, Mwesigwa. Amannya n'abalala bali 6 baayawukana. Kati okwawukana okwo baayawukana 98. Abasajja abo ne bava ewa Pastor Robert Kayanja. Naye twebuuza, ffe twasigala twebuuza. Waliwo n'omulala baamuyitanga Kitaka, ye yali muyimbi nga yakubira abayimbi. Kitaka nga bw'ayimba n'enkuba etonnya oba kwegamba ng'ayimba n'owulira ddala nti ne Mwoyo Omutukuvu asse. Naye twagenda okizuula oluvannyuma nti Kitaka yali muli wa Bisiyaga. Era ekyo twali tukimanya emyaka egyo gyonna. Era eventually ne bamugoba ne ku church n'agenda n'awangukira e Bungereza Kitaka. Kaakati abasajja bano benjogerako abo 6 baawukana okuva ku church ya Pastor Kayanja. Tebaatubuulira nsonga ebajja eyo, baabayo n'olunaku lumu tebaddayo. Naye tebaatubuulira bavuddeyo lwaki. Kitegedde kyatukuba enkigo y'amaanyi nnyo, naye ne tusirika nga tunaffe ekyo abasajja bwe baavayo baabulira bwe tebaanyega kigambo kyonna 98. Era ndowooza kisinga Kayanja asigala n'abasajja abo byali badde w'amaanyi nnyo. Kati Kayanja n'aleeta olufulube lw'abaana abalala bajjanga bagoberera sayiti y'omukyala. Abaana abalenzi abo bavudde Makerere, abamu bavudde luddawa, ne gujja mu gigi mupya ne gutandika okukulirwa n'atandika okukola nabo. Kitegedde Serukenya. Kati mulaba Mutaserukenya Antiro naawo, naye nga buli omugugu gw'amaanyi abasajja b'omuzinzi 98 baamwabulira, tebaatubuulira baavayo lwaki. Endooza baali bamaze okubaako ne kibalabye kitatambula bulungi. Kale okuva olwo Kayanja n'abeera nga obulamu bwe bwonna obusinga bweru. Naye bweru eyo abazungu baamutereka nnyo ku ddaala eryawaggulu, n'afuna ssente n'asenguka n'ava eri waggulu ku gundi ku Kapitulo n'adda wano wansi. Kati awaasadde ekkanisa ey'amaanyi mu Kikko.
okitegedde. Kale ebigambo edda yabeeranga nnyo mu mawulire, abantu baavumye Kayanja okuva edda nedda, ne bwe twali nga tukyanywa omwenge nga tuvuma, ng'abantu bavuma asimanyi eyitaani, simanyi mulogo, akolagana n'abasamize, asimanyi ag'emizimu, nga buli muntu byasanga byayogera. Naye bwe twagenda ne tulaba musajja mulungi, nawulira enjiri, musajja mwesimbu, musajja mukkakkamu. Kaakati tutandika okuwulira oluvuuvuumo olw'ebisiyaga. Tujja wano 2011 oluvuuvuumo olw'ebisiyaga lwe lutandikira okujja, ekitegedde antiiru naawo. Naye kati bw'owuliriza byonna ebibaddewo ku mikutu egy'enjawulo ng'abantu boogera ebyo ebyabaddewo mu kkooti, ate waliwo vaazoni endala, ate ejungulula biri ebyawuliddwa, ate nga nayo bweri, kati biri confusing. Naye ng'Omuganda bw'agamba nti awali abangi we basonga olwo ekizimba we kyabikira. Yagamba nti ate awali omufu ensega we zikuŋŋaanira. Ensega we zikuŋŋaanira, ekitegedde. Kale tetujja kuwakanya nti Kayanja ebigambo ebimukonjerwawo oba ebimugambibwa tabikola. Lwaki ye abantu bonna gwe balumiriza? N'olwekyo tetujja kisimbako mannyo nti abikola, tetujja bigaanira nti tabikola. Wabula ffe kitwasalawo ng'abalokole, kubanga Kayanja tumusaamu nnyo ekitiibwa. Akoze ebintu bingi nnyo, abantu bangi batasobola kukola. Erinnya lye lyagenda mpaka mu nsi yonna. Teri bazungu eyo yonna yonna mu Amerika batamanyi Robert Kayanja. Mu East Africa wano tewali kanisa yonna gy'ogenda gye batamanyi Robert Kayanja. Kale omuntu asobola okutambula ne Katonda ate oluvannyuma n'agwa. Tusoma ku musajja gwe bayita King David. Katonda yamuwandiikako n'agamba nti omuntu alina omutima ng'ogwange. Whereby Katonda waageraageranya omutima gwe n'ogw'omuntu, oyo abeera muntu nga wambi, muntu mulungi. Naye David Katonda yamufukako amafuta okufuuka kabaka w'Abayisirayiri. Naye olunaku lumu yeegomba omukazi muka omusajja, ate omusajja nga mukulu mu magye ge. Omusajja ali ku lutalo lw'amaanyi eri babakuba babamalawo, kitegedde. N'amuyita ku lutalo, n'atuma abantu n'abagamba mugende mumuleke mu bakundi mutege ku fulonti yennyininyini mumwabulire bamuttireeyo. Kitegedde kumbe yeegombye mukazi we, era mukazi we n'amuzaalamu n'abaana. Kitegedde n'amuzaalamu omwana. Naye yali ali awo atudde, Nabbi Samwiri n'ajja mu maaso ge nga wayiseewo ennaku. N'amubuuza n'amugamba, ye Samwiri onoonya eki wano? Agamba nti munnange nzize ndiko ensonga ey'amaanyi. Nti ensonga ki? Nti mu bwakabaka bwo buno nti mulimu omusajja mugagga nnyo, alina endiga nnyingi n'embuzi n'ebiki byonna. Nti naye nti yakoze ensobi bwe yakyazizza omugenyi, yalekeredde okukwata mu kiraalo kye okuttira omugenyi endiga, n'agenda ew'omusajja omwavu muliraanwa we yajje akaliika ke yattidde omugenyi we. N'olwekyo omusajja oyo asaanira kukolwa atya? Okitegedde. Oyo yali Nabbi Samwiri ng'amugerera akagero, bamuwa lipooti nga kabaka. Omuntu eyakoze ekikolwa kino eky'okulekerera okugabula omugenyi we endiga okuva mu kisibo kye
naye n'agategerera n'agenda omuliraano omwavu n'attaaka buzikeke yawadde omugenyi. Kabaka n'akyatula mu kuva mu kamwa ke n'agamba nti omuntu yakoze kinaasaanira kufa. N'amugamba nti olubanga omuntu akoze ekikolwa kinaasaanira kufa munnange si mulala naye ye ggwe. Katonda yakuwa abakazi b'abalungi era wali badde nga tebakumala yali bongedde n'abalala naye walekerera abakazi b'abalungi n'ogenda ewa Yuliya omukulu w'amagye ne weegomba mukazi we n'omwebakako ate Yuliya n'omutta. Olwekyo kati gwe osaanidde okufa naye n'omwana gwe wazadde Katonda agenda kumutta olw'ekikolwa kye yakoze. Lwakyo gundi oyo Dawudi ne yeegayirira Katonda okumala ebbanga neyegayirira Katonda amusonyiwa. Lwakyo Katonda yamusonyiwa n'amuddiramu naye yamugamba nti kikakyo temujja kubeera mirembe, bwakabaka bwe temugenda kubeera mirembe. Olwekyo ne Kayanja naye bw'abanga ebikolwa abadde abikola bade tukyasobola mugaanira obujulizi bungi obujja buli lunaku. Olwekyo bw'aba yeenenyeza nabbe Katonda asobola okukitya naye nga consequences mu kika kye ejja kubeerawo bweti naye nga twongere tumusabira. Alaba Focus TV story eno mpanvumuko nga bwe tugiwulidde, eddoboozi eryo libadde naye nga omwami ali mu saidi za America era nga yampeereza oddo mpanvu n'okusingako awo, wabula nzigyemu binyusi byendowooza nti birina kye bigattako story eno. Naye mu byemu byendondobyemu mu story ye, one ayogedde ku basumba 6 abaali abamaanyi mu mwaka gwa 1998 nti abayabulira Pastor Kayanja omulundi gumu, bamwabulira omulundi gumu, teri yavaayo kunyega oba ku radio oba ku TV oba wantu wonna kikyabajjeeyo. Naye agamba newankubadde nabo baali mu church tebaamanya kikyabatuukako era okuva ku olwo baasirika ekyabajja mu church tebakola ki, tebakimanya. Naye nekirala n'agamba nti later on nga bano bamaze okuva mu church waawulikakoko omusajja gwe bayita Kitaka ono ekyamugobya mu church kyali kyakubeera nti baazuula nti oluvannyuma ennyo yali ali ekisiyaga. Omwami oyo yali muyimbi mu church era nga yayimbanga n'ensi n'eyuguuma. Bwe yavaawo yawaŋŋanguka n'agenda mu nsi z'ebweru era gye yafiira. Ekirala kibadde mu story oba mu ddoboozi lye ayogedde ku baana abaali kulutingibwa okuva mu universities ag'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo ne beegatta ku pastor naye nga bali ku sayidi ennyo ey'omukyala Jessica Kayanja, mukyala wa Albert Kayanja. So byonna tubiwulidde, abasinga okubeera nga abaagala okubiwulira mubiwulidde, yandooza mutegedde wa pastor ono waagwa ku nsonga y'ekisiyaga. Wabula agambye ku nkomerero ya byonna nti pastor tavangayo kuvumirira kisiyaga direct ku mitimbaga ku church oba ku pano ye. N'agamba nti singa ensinga bwe badde muteekako olukongoolo lwaki tavaayo najja ku kamera oba najja mu church natandika obivumirira so that abantu bamujjako ebyo bibagendako okubeera nga bamwogerako nga bamujjako ebyo balowooza nti biyinza okubeera nga bamusibako bisibe. So ebyo byonna bitulabe mu story eno eya Robert Kayanja. N'ensaba tusigale ku Focus TV, subscribinga, likinga, sharinga. Nja kuba ndeeta part 3 ey'omwami oli gwe twabadde naye mu kusooka nga nnyonnyola biki ebyabaawo nga abazungu bazze era abazungu bano biki bye baaleetanga owa Pastor Kayanja. Otherwise omusango gukyagenda mu maaso, tujjukire nti nno omusango guli mu kooti tosobola guwaako, tosobola gwogerako oba guwaako kyankomeredde nga kooti tenabakuwa nsala yaayo. Otherwise adde obafu screen yanja wale ku Focus TV, tusigale mu stories zijja mu maaso. For now, bye bye. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange
bazzo kufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba focus group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi